omusajja we Kaguta Museveni. Amiina. Mbeze badipi era bamaliriza okuwerekera munnakibiina munnaabwe mu nkola. Munzikirize ngenda kuyisaawo kati obubaka buno. Nabuno bukyusizza olulimi nga nabo abali wano nyaniriza nno Haji Luwalira tweyanziza ssebo era tusaba Mukama Katonda ayanukule okusaba kwaffe. Ngira ddala maama Namwandu, abakulu ab'ekika, abakulembeze abali wano ab'enjawulo, njagala okutuusa okusaasira gye muli olw'okufiirwa Lubwama namumanya emyaka egiwerako era babadde bamanyi nga aweereza mu kitongole kino ekya Lafula kye nali mu president nze namutwala. Lubwama n'aweereza ne tugiramu ddala Oluganda era bwe twabadde tukola okuzuukusa ekibiina kino Lubwama namusindise nga si mulwadde n'ejjinja yaliyo. N'olwekyo bannange tubasaasira era nafunye ekikangabwa bwe bankubidde era bankubidde babadde ba Lafula nti mukwano gwaffe awummudde. Saasobodde nakumanya nti oba kwakuziika leero kubanga olwaleero mbadde nziramu bibuuzo ku nnyanja n'embeera y'Abamukene nga bageraageranya ekibiina kino Mwami Kagimu naye wakirimuko ekigatta ebibuga byonna mu East Africa mu mbeera y'okulwanyisa enkozesa embi ey'obutonde n'okusingira ddala ku nnyanja Nalubaale. Mbatuusizaako okusaasira eri olubugo maze otukwasa maama ate tusaba Omukama mwenna abagumye naye okusinga ennyo alamuze ekisa mukwano gwaffe ebyo ebyamusomako. Njagala okwebaza George olw'eddakiika ezo ebbiri zotukuba. Nze Sserubula Stephen Kinaalwa ndi musajja wa mmamba abanzaala bankima. Nze memba wa Parliament owa Lugazi Municipality ku tiketi ya National Unity Platform. Basebo ne bannyabo omukulu ono ansa agyogedde basijja kugyongerako. Basebo ne bannyabo kitalo nnyo ekya muganda waffe ono Kaweesa. Twamanyagana naye okumala ebbanga. Ebimu bye njagala okumwebazaako kwe kuba omuntu w'omutima omugumu atakyukakyuka. Yakkiriza nti wa Democratic Party ne bwe twagezaako mugira ki yasigalayo. Abantu we bati abatakyukakyuka babeera ku mazima baba bansonga. Abantu abamu tebatereera ddawali naye njagala okwebaza muganda waffe ono olw'okuba omukulembeze ow'ensonga. Era muganda wange anfuye lusu 10 omukubireko mu ngalo alabika wa National Unity Platform. N'olwekyo nasemba okulaba muganda wange ono Kaweesa twasinkana ku resort. Yankubira essimu okumala kumpi omwezi mulamba ng'ebyaffe ebitutawaanya naye paka we twafuna obudde tusinkana ku resort. Ne twogera ku nsonga nnyingi naye ekyamazima yambulirako ku nsonga y'obulwadde bwe. Naŋŋamba ondaba wano ntambula naye obulwadde bukola ki? Bunnuma. Era ku olwo bwe twateesa ne kye nasobola omuyambako nangamba kagende mu ddwaliro. Kye njagala omwebazaako ekirala ky'ekyobutatunda kifo kino oba okuperereza banne bakitunde ku mbeera y'obulwadde engeri gye bwamunyigamu n'afa n'akirekawo ng'omuntu w'obuvunaanyizibwa. Eyo nayo nsonga nkulu nnyo. Abantu abamu bwe bafuna obulwadde nga bubaluma agamba lwakuba oba ngendo oba ng'aweddemu essuubi nga byonna bigaanye kyava byonna abitunda n'aleka abala bakusigale nga bakola ki? Nga badaaga. Njagala okumwebaza muganda waffe ono olw'okuba ow'ensonga newankubadde nga muvubuka twagala nnyo ssente. Yatuvudde ku maaso abadde muganda waffe nnyo kitalo nnyo era abantu abamu tebamanyi nti Kaweesa yafudde. Bangi tebamanyi era bajja kumanya luvannyuma naye nga kitalo nnyo bassebo ne bannyabo tetujja kwogera bigambo bingi. Twagala okusaasira abafamire eno olw'okufiirwa omulwanyi waffe ono. Ffe kasitoba nga tuli ku sayidi yeeri manyi Uganda bagigabanyamu ebitundu bibiri oludda olunyigiriza n'olunyigirizibwa. Kati waliwo olunyigiriza era lwemanyi
olumanya emisolo abantu gye bawadde tebafaayo enguudo bwe zifaanana be bateekerera emisolo ekampala ne basooza ne ku moto w'omudaala ogw'13 omusolo ogw'ebitaano buli lunaku n'ebirala bye mumanyi noludde olunyigiriza kati olunyigirizibwa lwe luno olwaffe gye tuli eno ne muganda wange onoosubuga ow'emmamba gye yakomye mumukubireko mu ngalo nalabanga omuvubuka omutembula kalevu atalina wakyama mpozi nga wayimiridde ewali akannya nimugamba ekimutwala eri kiki tukwaniriza nnyo webale nnyo webalyedde abasebo ne bannyabo byebyo ku lwa National Unity Platform basebo ne bannyabo President ali Kamuli era gye tujjaali abakulembeze ba DP mutabani waffe Sebo Chairman owa Mukono District ate Vice Chairman owa Buganda Region ne tiimu yonna nga bweze njagala abantu bano banegatteko okusiima omulimu ekibiina bwe kikoze okulaba nga tuweesa memba waffe ekitiibwa nga tumuwerekera. Nsaba tulemenga kusiima bantu ku time eno nga tubawerekera naye tubeerenga nabo mu biseera we basinga otwagalira ennyo. Era Chairman bakubireko mu ngalo kubanga nategeerako ti muganda wange we yalinga obulwadde buno bumutawaanya oyina ettafaali lye wateekako okulaba nga ajjanjabwa. Nsuluka Kenneth Sebagayo nga gemanya abatuze b'e Buligobe ebyaffe tujja byogera nga tetuli wano naye nga muganda wange ono tuvudde wala naye. Ekyewuunyisa bwe neesimbawo ko wano mu 2016 nga njagala okugenda mu Parliament teyampagira naye ensonga ze yaziŋŋamba. Yajja n'aŋŋamba nti Nsubuga tukuze ffenna nkumanyi. Yajjaawo yali wa DP, taatawo yali wa DP, naye gwe ogenza obula bino ebirangirangi byozze nabyo sibitegeera buki era sigenda kuwagira. So omuntu ayimirira n'akubuulira amazima aba mulungi, abalala oluusi bakulimba n'akulimba nti akuliko naye nga takola ki nga takuliiko. Omugenzi ono nze mumanyiko ebintu bibiri byenja okusembayo nabyo. Ekisooka nkyogedde ekyokubeera nti abadde mu Democratic Party kayingo naye ekyokubiri abadde ayagala nnyo Obuganda era nga buli tusinkana ngamba nti Nsubuga nga tetunakola kirala kyonna oyinanga okusooka okukkiriza nti tuli baki tuli Baganda. Bwe tumala okubeera Abaganda ne tuka tufuuka Bannayuganda. Kati ennaku ezo bwe nafuna ebizibu nga nakava mu Safe House ne nangirira nti nvudde mu NRM y'omu ku basooka okujja ewange okundabako nga mperereza okudda gye nava ne mukulu Sendi eyo yajja naye oli ye yakusooka omugenzi ye yakusooka mwami Sendi. Akati ne mubuuza ti naye lwaki oŋŋamba nzireyo gye nava nangamba ebizibu bya Uganda gwe bw'obisamalayizinga biki bimbuulire. Ne mugamba obuli bw'enguzi bususse. Nangamba otolaba nti twetaaga bwenkanya mu luzungu gye bayita justice. Kibataka nga kisusse nti tolaba nti twetaaga bwenkanya naye obutemu nabwo bususse batutulugunya nnyo nti obwo bwenkanya nti naye Bannayuganda nga tetweyagalira mu nsi yaffe nti mazima. So n'amaliriza nga mpa ekikono n'eddagala nti ebizibu bya Uganda okutereera twetaaga okubeera nga ensonga zaffe tuzikwasa Democratic ki amazima n'obuki. Nali sinnamatira nnyo naye nengenda nga matira mpola paka lwe naddayo ewaka mu Democratic Party. So njagala tumwebaze nti abadde ayagala nnyo eggwanga lye, abadde ayagala nnyo Katonda we, abadde ayagala nnyo kabaka we ate nga muntu akolaganika naye. Sijja kwogera bingi bisingako awo naawe kifaanyi okulaba n'abalala bangi kabaka wangaale. Sabasagadde kuba mubala nga abadde pinga temunnaba kujja ndowooza si kya bwenkanya okusibirayo abamu ku bakulembeze baffe ate nga ddala tulina okutambulira wamu. Mmanyi bulungi abakulembeze bano era manyi basobola okubabuuzako mu ddakiika ng'emu yokka. Naye ekyo nja kuyita Honorable Muyanja oyo Ssennyonga ate gwe naddira mu bammeeya ate amanyi okukozesa obudde ababuuzeeko tuyite ne Honorable Serubula
ate naye ababuuzeeko kyove kubasibirayo simanyi aniwo wano kyemirembe Ssaabasajja Kabaka awangaale mubayinisa toyanziza nnyo meeya ekibiina kyaffe ekya Democratic Party nga bw'abagambye nze Christine Mugerwa Kasule nga nze mmyuka omuwandiisi w'ekibiina era ntuusa okusaasira okuva omuwandiisi w'ekibiina gw'emmyuka wamu ne President General babasaasidde n'abawulizaako nga nzija naye nafunye obuzibuzibu nga nsimbula ku makya kwe kutuuka ekikeerezi naye Mukama nnyambye ne ntuuka okusobola okuwerekerako mukwano gwange Kaweesa. Mukwano gwange ono Kaweesa lwaki muyita mukwano gwange namusisinkana nga neesimbyewo mu kalulu 2011 ebuyikwe nga Women MP. Kaweesa ono yannyamba nnyo era teri muntu yenna bwe mba ŋŋenda ewaffe ebuyikwe nga ŋŋenda mu nsonga za byabufuzi nayitanga Kaweesa yadde okunnyambako yali muyambi wange mu kiseera ekyo tetwayitamu era yanyolwa nnyo olwokuba tetwayitamu naye bwe nagenda okuweereza emmengo naŋŋamba awo nno waakiri kuba era nali mmanyi nti yali ayagala nnyo kabaka we era bwe nagenda okumuweereza emmengo era nayo twasigala tutambulira wamu era neebaza nnyo Maama Kamira kuba munnange weebale ojjanjabye mukwano gwange nsanyuse najja mu ddwaliro nembalambula nga ndaba akutabwanya naye nga tokooye weebale nnyo weebalire ddala nsaasira nnyo abaana Kamira nga walabye nnyo taata okufiira mu ngalo mu mbeera enzibu kitalo nnyo Conrad ne Crawford mwenna nga kitalo bannange nsaasira nnyo abooluganda simanyi wentandikira kwogera Kaweesa bingi be bamwogeddeko byonna bituufu ayagala nnyo famire ye yali agyagala nnyo ng'era avaayo ng'alwana nnyo n'akola omulimu gwe ogw'obwannamawulire ng'atawaana okulaba nti nno afuba okuggyayo amazima ng'era bwe babagamba omusingi gwe ogwa DP ng'afuba okuggyayo amazima era yafubanga nnyo okuba omwenkanya weewaawo ebitongole ebimu mwe yakolera tebyamuyisa bulungi ebyamawulire naye namugumyanga ne mugamba tugezeeko awalala bwe tutyo n'agenda ng'aweereza mu bitongole ebyamawulire eby'enjawulo naye mwebaza nnyo ddala obutaviira ddala ku kibiina kyaffe bavubuka bangi baagenda bangi baatugambanga nti kakati engeri gye tuli baganda ate abakatoliki nga manyi otugamba bannange muwagire omwana ono ye mwana waffe kakati awo ng'omuntu yenna yandibadde aterebuka kuba yayagala nnyo eggwanga lye bakugambye nti eyeesimbye wano muganda naye nga pulezidenti w'ekibiina kyo ye si muganda kati nga kyangu nnyo omuntu omuganda okuva ku kibiina nadde eri agenda awagire ki omuntu ow'eggwanga lye naye kyeneebaza Kaweesa nti yadde yali ekyakimanyi ng'eggwanga lye alyagala Kaweesa yalemera ku nsonga Kaweesa n'asigala n'ekibiina ekya DP era baalinanga enjogera omanyi ekibiina kyaffe ekya DP kiyita mu kusomooza kungi biseera ebisinga ng'era kiva ku bammemba baffe bennyini ne batwala abakulembeze mu kkooti ne bakola ki kwegamba ng'atera nnyo okujerega President General ow'ekibiina nga mugamba ssebo oli President wa Democratic Party so si Democratic Party ne baseka era abadde munne Kaweesa nga teri muntu yenna mu kibiina bw'atalumba kumubuulira kikyalowooza ku kibiina era mwebaza nnyo kuba yali teyeekomomma mu nsonga zonna zakkiririzaamu ng'abantu bebadde boogera mwebale nnyo mwebalire ddala
N'olwekyo nja kubasaba mumuwe eddakiika emu naye atubuuzeeko. Iko olw'ebyobulambuzi olw'essaza. Maama kitalo nnyo abaana abako n'eb'emikwano. Ekigambo kibeera kyakusoberwa. Mu kaseera kano omuntu eyali akatuuseeko kabeera kakusoberwa. Ebigambo byonna tubiwulidde. Twebazizza Mukama olw'ekirabo ky'obulamu era aleseewo omukululo. Ekyo nno mukikumireko mu ngalo. Obwakabaka bwe bufiirwa empagi efaananako bw'eti kuba kusaalirwa. Obuweereza bubaddewo era mumulabye n'omukyala era nja kusaba n'abaana mukole bwe mutyo. Ssekiboobo asaaliddwa nti amawulire gamutuuseeko leeti era nenzija mukiikirire. Mbadde masindi naye nfubye nnyo. Bannange mwenna mu kiseera bwe kituuka bwe kiti tulinonga okulambula abalwadde. Naye nina ennyiike mukwano gwange ono namusiŋŋaana ng'omwana wa P7 afunye ebibuuzo oba yali afunye buna bwe mbaseerabidde. Namusiŋŋaana ku ddwaliro erya Mukono wali Health Center. Yanneebaza obuweereza. Bannange ekigambo si kyangu kyakwebaza ng'omuntu takumanyi nnyo kiwanvu. Era mbasaba tusoosowaze nnyo ensonga z'Obwakabaka. Era mu bino byonna bye twetaaga tujja kubituukako. Buganda omukululo gwekutte muwulirize omulamba gwa Ssaabasajja bonna we guba guyise. Bwe kubanga kusomesa tusomesa abaana. Bwe kubanga kulima tulime emmwanyi. Bwe kubanga ebitone tulina bijjayo tubikozese. Awo nno mu bufunze bwe njagala okuwunzikira. Tituli mu nteekateeka za nnalulungi w'ebyobulambuzi. Tusoosowaza bannaddiini bannabyabufuzi mbasaba tukwatize wamu kyaggwe tugize ku ntikko. Emirimu gy'omuweereza atuvudde ku maaso nkakasa gijja kugenda mu maaso kubanga waliwo mu nju abagirimu. Maama Mukama akugumye mu kaseera kano. Kitalo nnyo munnaffe omugenzi. Twava wa Mukama Katonda era gye tulidda. Mukama akuwe ekiwumula eky'emulembe. Ssekabembe Eric Patrick Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kusaba otugumiikirizeeko tusobole okukola obulombolombo bwaffe. Ekyo tetujja kwogera speeches empanvu nnyo. Kansabe ow'ekitiibwa n'asuubira okutuwa abaana bano alina kyalina. Abakulembeze ba DP mutabani waffe Mukono district. Olwaleero aba DP tulina ennyiike ku mutima kubanga tusaaliddwa nnyo okufiirwa omulwanyi waffe ono. Omulwanyi waffe ono abadde omusajja alwanirira ekibiina kye n'amaanyi ge gonna. Omusajja alwanirira amazima n'obwenkanya. Omusajja ayimirira ku kintu ky'asinga okwagala. Era njukira bulungi nti ebintu ebadde bisinga okumuluma yedde okutyobola kw'eddembe ly'omuntu. Naddala corruption. Era ng'atandika okwogera ku bya corruption n'akugamba naye ensi yaffe egenda kutuukawa, kebeera zino ssente ze balidde, kebeera kino kye bakoze, kakati ensi yaffe neetambula etya, ng'abisimbako nnyo nnyo amannyo n'okulaba nti no wandibadde obwenkanya obutuufu. Omusajja ono abadde wa mukisa nti abadde mu mawulire era ng'akyali mu WBS TV yasobola bulungi okutuusa eddoboozi lye emirundi gyonna. Era nga maama bwagambyeko wano yeemulugunya nnyo obutafuna bwenkanya naddala mu mirimu gye yakolamu, naddala mu kiseera ekyo nga mulwadde atawulira bulungi kubanga atambudde n'obulwadde buno okumala ebbanga naye bwakola. Obulwadde obusinza okumulumba abadde bwa pressure n'ebiranga balala bagamba n'ensigo n'ebirala, naye ng'alina ennyiike muli nti tafunye mirembe, nti Uganda tefunye mirembe. Twagala okwebaza nnyo maama waffe Faith, weebale.
omulimu gukoze bulungi kubanga osobodde okukola byonna byolina okukola, okulabirira amaka, okulabirira omulimu, alina okulabirira omugenzi. Twagala okukwebaza ku lwekyo era ndowooza tumuwe ku bugalo omukyalo. Twagala okusaasira ennyo abaana, naddala omwana omukulu omuwala eyasobodde okubeera ne taata we n'amukutukira mu ngalo. Twagala okukusaasira, twagala okukugumya, twagala okugumya ab'enganda mwenna abali wano, bazadde b'endabyawo n'abalala mwenna. Kitalo nnyo naye ffe tukyayimiridde era tujja kuyongera okuyimirirawo. Bassebo ne bannyabo twagala okubeebaza kubanga bw'olaba omuntu ng'ono amawulire gafuniddwa ku makya gano naye abantu bajja bangi bwe bati. Twagala okubeebaza, mwebale nnyo, mwebale ddala okujja mu Uganda muno. Ffenna tukyalwanira emirembe era tulowooza nti buvunaanyizibwa bwa buli muntu yenna okulaba nti tugenda kufuna emirembe, tugenda kufuna obwenkanya, tugenda kufuna enkulaakulana egenda ku buli muntu yenna. N'olwekyo ffenna tuyimiridde wamu era njagala okuyozaayoza muganda wange ono agenda okubeera MP wammwe owa Mukono North okuba nti yalaba ekitangala n'agamba bannange kantabulire ku mazima n'obwenkanya. Era tuzze wano netugamba nti kaakati nga tuli wano ow'omusajja omulwanyi Namige katumulangirire nti ye musajja ajja wano mu Mukono North era tukakasa tajja kukola omulimu omulungi. Bassebo ne bannyabo, abakulu bonna abamu DP batutumye okubasaasira era batuwadde n'obubaka. Ebiseera bino omukulu ono naye ananjulira mu lukiiko olwatuula olwa DP Management Committee, erinnya lya Kaweesa Geoffrey lyagenda ku list ng'abamu abagenda okuba nga boogerera ekibiina kya DP mu Uganda. Era leka tulibaddeko era nga tulinze bulinzi kyagenda kusooka atandika okukola obuvunaanyizibwa bwe. Abantu abo bonna batutumye okubasaasira, ate si ekyo kyokka, batumye okubaleetera obuyambi obw'enjawulo. Omukulu ono Christine atuwadde obuyambi bwa $30,000 naye bugenda kugenda ku funeral service. Newabeerawo ne national chairperson waffe Dr. Mayambala naye aweereza $20,000 nakyo gigende ku funeral service. Ate ab'Amukono basobodde okuleeta akasawo k'omuceere, basobodde okuleeta olugoye olw'okumuwerekera n'ekimuli, ate era n'okutimba wano ekyo kyennyini omugenzi kye yali ayagala kubanga ekigumiramu. Era yagamba nti DP nja kugibeerako. N'olwekyo njagala okwebaza bammemba bonna abakoze kino nti ddala omuntu ng'oyo eyagala ekintu kye ku ssaawa esembayo osobola okumuwerekera mu mbeera eyo emuweesa ekitiibwa. Twagala okwebaza abasomesa baffe okusabira omwoyo